Sijja kulaga musajja wange sikyakonswaza. I just don't want to. I just love to live a healthy, comfortable relationship. Happy New Year! Thank you. Happy New Year too. Rachi. Like vibe. Nze my year is always the same. Sibeerawo muchamukated. My year is my New Year jaku birthday yange, and I feel like it's a new year. Omuntu wakugwako wakazuuka nakamba hey Karole omwaka gwo gwa 2023 gwakutambulira gutya omugamba oti it was a success. It was a success. I had my first concert, my first baby, my first everything was last year. Yes. So tuwafunira mu kibi of course mubeeramu ups and downs, but I had more ups than downs. Kikyogamba nti kino kya breakinga ng'ate mmalako omwaka tewali sijja kuwaayiriza mwaka ogwo. The year was good. It was a perfect year, and I hope makes this year better. Kifaananyi ky'okuba mu 2024? Sijja kuba kifaananyi. Kambi kwaza Mukama and we see what happens this year. Sigenda kuba kifaananyi. Yeah. So tosuubirayo nti oba at least this year ngwewuliramu kino na kino? I'm just going to do what I do best. I'm just going to do my work nga bwe nkola bulijjo. I also give my family more time. Yeah, simanyi. I'm just going to live. I live my life by the day. I plan, but I live by the day. Mukama kyaleeta kyaleeta. Okay. Omwaka oguwedde 2023 watukuba music mungi n'otekamu kaceke kya remix naye ku Feffe Bussi omusajja yakubalira mu remix. Yeah, at least yambala. Kasita yambala. Oli comfortable, oli musanyufu. Kati mba siri nkole ki? No, that's not me. Me, I'm so full of myself. I know what I am. I know who I am. Nobody can make me feel anything that I know. I don't know. The chendi. Yeah, chendi atenchimanyi nnyo. It's not about what anybody thinks about me, what they say about me. Teri antuma kuyimba. Teri antuma limba ringena kuyimba. Mba mudi wange nengamba kankole kano. So nobody can make me feel like they know me more than I know myself. So kati bebe kuloyinza mugamba ki ku list yakoze? Nalwaki mugamba yamala kunebuzaako gikola. Sinakyo mugamba. Waliwo ebintu ebitambula on social media bya 50K nkulambuleze ku dina oli muwala like toli muntu bwetubalira mu bali batasoba ssente oba batalina kuweebwa ssente like ng'omuntu omubiriri bw'ogenda ku dina weetaaga ka tip na ssente oba what do you say about that? Ladies, go call a man. Go call a kubanze. I can never come to dinner expecting any money from anyone besides mutala ku dinner. Basi era mbangena kuddayo wakanaye lwaki ate banjagala pesenti. It doesn't make sense. Yeah. Sikyali mu myaka egidatinga. Ndi myaka gyagenda ku date with my person, with my partner. Yes. So toga byenjogera sibimanyi. Do I look like I don't have? Not me. Do I look like I don't have? Look at the glow. You see you get a cat, you sit to Kayo. Lwaki guno omwaka? Tutambule mpola. Let's first go slow. Yes. Osuubira okera ku makya n'ogamba kandageyo omusajja wange mu bantu oba akuswaza? Sijja kulaga musajja wange sikyakonswaza. I just don't want to. I just love to live a healthy, comfortable relationship. Every time you show your partner, people have an opinion on how it should be, how it should go, how it chitambule chityache chiganye. Olumu aba disorganizing. So me, I'm not looking for that. I'm looking to be in a comfortable relationship.
So kati yagaffe kubako ki surprise ekinene in case Karole abeewa mwe bakubangiza omusajja nti munnange ojje mu butongole ombenga omubalaga omulaga It's a good thing temuli beewaffe. I don't think abaffe ba complaining. kati abayimbi abateekawo embeera y'okuba nti abantu bakola emikolo kwanjula naffe tukola emikolo naye temuli beewaffe otherwise singa mubeerayo. Ensonga eno y'okubanga oli muzadde ate at the same time olina okuba nga okola emirimu egy'okupafominga okikwasaganya ekyokubanga byonna obikola mu time. Nkikwasaganya kubanga ndi mukazi mukozi ng'abakyala abalala bakola. Nothing makes me exceptional, nothing makes me unique. Ng'omusomesa bw'agenda n'akola, ng'omusawo bw'agenda n'akola nga yazaala nange bw'etandinga n'enkola nga ndi musadde. It's a normal thing. I'm a lady who works like any other lady. Omuyimbi ali omukyala atandika obutandisi oba eri abamu batya okuba nti bazaala at the same time nga bakolera omulimu nga guno eno okudde tebalabye ddala nga okudde tebaswala bayinza kuba nga bakikwasaganya atya. Wabula sigenda kwefuula nti buli kimu nze nkimanyi kugaba batukwasa how to handle their lives oba how to handle different things. Just kimanyi is bw'ozaala omwana life goes on. Olina okusigala ng'okola kubanga omwana we olina omukolerera. Nze kyenkola nkolerera mwana wange. So either way you should make ends meet. Oba olina okukola kyateeka. Ale sijja kulagira ngeri gy'okola naye nga mukwano gwange oba olina okukola. Yes. Kasita tukulabye obadde n'ennyimba ennyingi ndi eri wata EP etambuza ebaddeko ennyimba ezimutambuza so this year tusuubire era ogenda kuta EP. Nata album CEP. Yes, yakola obulungi kukava ne Chekecha, one of the biggest songs last year. This year ngenda kola bukozi sigenda kuta EP, sigenda kuta album, ngenda kuta singles. Jakwilizinga some collabos I think, and then we'll see how the year goes. Tukulabye ng'omwaka oguwedde obadde nnyo mulaavu okoledde abantu obubaga era gwaggwako ng'olina omusajja gw'okoledde obubaga ate kati wanene ogamba togenda kulaga musajja yenna mu kamera tukitwale nti omuntu oyo mukwano gwo Feffe Bussi. That's my bestie. I know. Yeah. Bestie sawa yenna akola ki? I don't know. I don't know about that. Me, he's my bestie. Nakola neyo party because I respect him and I know what he has done for me as a person. Ngabo nachikwera any other best friend of yours or a close friend of yours muchija kumuntu nange kyenakola tekyali about kulaga muntu otherwise singa twayita abiwaffe. Kati abantu mindset tebalina nti Feffe Bussi ye taata wa King bagijja mu mutwe. Bulomasi kaze ndowooza sijja kuwakanya muntu kintu nakyayina bulomasi kaze ndowooza abaki nkibagamba nti tukitwale nti ye taata w'omwana. Lwaki mwagala nkibagambe? Lwaki mwagala kumanya ekituufu? Tumanyi amazima n'abantu abali etubagambe. Tetugenda kwogera ku mwana wange. omwana talina taata omwana w'amagye Kyogamba nezaalamu. Maria. Kyogamba alina naye si byakwogerako right now. tukuliyo omuntu omulala alina yeefaananyiriza Yefaanyiza omwana. Mwine ebizibu. Mwine ebibatawaanya. Ebizibu. Like balumya omutwe omuntu mutini. Temulumya. Njamubalaga. Nganjagadde. Jamubalaga naye someday. Wakoledde King birthday. Yeah. No. Some koledde birthday. Wakoledde photoshoot. Yeah. Eyokuweza omwaka omulamba. Wawulidde ekyo omwaka mulamba ng'oli maama? I felt like it was a success to me. Olayinza kucelebratinga mwana yinza na celebrate okwamba buno mwana wange mkuza paka omwaka gumu. It's a good feeling. I'm so proud of myself. Okuba mbuno I've had a very good year musically and a very good year as a mother. Nti omwana wange mukulu nti ali healthy talina buzibu bwonna akula bulungi yeyagala and it feels good. Uno wagezaako tulaga face naye mwobedda mu comment abaga bana enviri za taata we enviri zifaananye taata we enviri abantu abo baddamu just ayina enviri nnyingi nabulwa ekyo zikolera nenga wawaye kasiruma obututtu nga si za taata.
Okay, about ebifaananyi bye wafulumiza, waliwo abaana abamu oba si bazadde oba babeera ki abafulumya comments nga zi abusinga omwana omuto batalabangako batamanyi ne babusinga mama we n'omwana gwe ng'omuzadde kikuyisa kitera oyinza kyogera. I think it goes back to no self-esteem and knowing who you are. My boy is the most adorable person in this world. So you know, nothing they say can make you feel bad. He's so cute, he's so adorable, he's everything in this world. So nobody can say anything that can make me feel otherwise about him. Mujakabaka baby candy. Kali so cute. Nabasuubiza. Kati nja balaga ku shemu egenda okujja guno mwaka. Era ogenda kukola show? Asi yange. Eyo omuntu omulala nja kulondayo show y'omuntu omu. Nja kulondayo omuntu omu. No. That match is here, Jasmine. Jasmine is her godmother. His godmother. But next to Jasmine. I'll look for. Feffe I'm gonna be gata kambire. Kenya kulondayo muyimbi. Muja kolayo muntu mugateyo muntu mbalaba. Atandise kutambulira ddala nga wezezza emyaka ng'esatu. Ikingo already atambulira ku bintu. Ate nga ali gumu. Tatambulire nga ku ebiri. Alina kwebya ajja kuba kyama. Nja muleeta mumpe time. Just njagamu. namulaga ku show yani. Nja kulondayo omuntu omu. Anansanyusa yenna. Mugambe tukikube. Mulaga ku yiyo. Hey. Awo tukitegeredde. Izo kwe Jasmine. Wa Jasmine godmother we. Kuvadda kubanga sinnazaala. Yamuzaala mu kyalo. Ebiki? Ebyokuzaala. Mugamba nze ndisengaawe. Munne olinga maama, olinga mu wa Luganda ate ogambye. She's a good mother to you. Ajja bikola ku time gy'ayagalidde. Don't you think this is the right time okubanga omugamba ku munne n'omuga munnaye? Bikole naawe munnaye ove muleeba. Sinziwa kinza agamba abazaala nze waliwo yaŋŋamba. Tewali yaŋŋamba. Nga tumaliriza ayo infiya nga Grace Kanibwe yakweka omwana lwe yamugjayo nsimu emukalakata. First of all, if I say I'm in fear, mbeera nemba because omwana wange nemuteekayo ku 2 years nemuvuma, he will not see nti bamvumye. I don't think he understands that someone abused me as early as 2 years. I just protect my son. I'll just bring out my son when I want to. Maybe I have a will unveil him. Maybe there is a will unveil him. Maybe needs endorsement. Maybe needs a company. Maybe I'm unleashing it. I don't want to just release him just like that.